Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagala tutunuulire eddagala lye bayita mubiri, kaamubiri keeko k'olaba kayitibwa kaamubiri, abalala bakayita mubiru naye nga erinnya kayitibwa mubiri. Mubiri oyo njagadde mubalage engeri gy'oyinza omumukozesaamu ku nsonga y'okukyalira ensiko mu abaana abawala. Mubiri oyo alina amazzi malungi nnyo gajja kuba gakuyamba okubeera ng'ogakwatamu nga bw'osika obuntu bwo oba nga bw'okyalira ensiko nga bwe mukitegeera oba okusika abalongo. Mubiri oyo nga bw'omulaba omufuna bulungi nnyo. W'omufuna sooka omwozeeko bulungi, abaako obuntu obubeera obwa white obuwuka. Obwa white tebuba bulungi okubunyigiramu, busobola okukulwaza. Obuntu bw'olaba obwo obubeera obwa white obwo buwuka. Kati njagala osooka omwozeeko bulungi nnyo obuntu obwo obeere ng'obwozaako. Ekirala nkusaba weetegeke bulungi obeera ogenda kukola ekintu ekyo eky'okukyalira ensiko, eky'okuteekako abalongo. Nga bwe mukimanyi nti ensonga eyo abaana abawala abasinga bagyettanira, bagyagala, wamu n'abakyala abakulu nga tebakikolako nga bakyali bawala bato bakyettanira nnyo ennaku zino. Kati njagadde nkulaga eddagala lino ligenda kukuyamba bulungi njawulo okozesa mubiri. Kati funa obukoola nga bw'olaba obukoola obulaba bufune nga buyonjo bulungi. Bw'omala obwekkaanya n'olaba nga bulungi, nkusaba obeere ng'obuteeka mu kibatu nga bw'olaba, obeere ng'otandika okubuyengera mu kibatu. Buyengere mu kibatu oba obunyigeenyige, osobola obbunyigaanyiga. Obwo obunaabuyenga bw'otyo busobola okuyiika amazzi ge twetaaga ate ne gavaamu. Kati bunyigeenyige bw'otyo bunyigire mu kibatu. Ekirala tegekawo akantu w'ogenda okuyiwa amazzi ago agagenda okuva mu ddagala eryo. Tegekawo akantu konna. Ofunayo akantu oba kasaniya oba kasowaani akatintini oba kano akasaanikira ku omo waggulu akasaanikira, kwegamba funa akantu konna. Omala okubunyiga nga bw'olabye, tandika okunyiga amazzi ago gaveemu nga bw'olaba. Amazzi ago ganyige gaveemu, funa w'ogayiwa w'oganyigira bw'otyo nga bwe ndi mu kunyiga, ndowooza olaba. Nyiga amazzi gaveemu ago ge twetaaga ge tugenda okukozesa ago g'olaba ago. Kati omala okugaggyamu bulungi ng'olina w'ogatadde, tandika okubeera ago gennyini g'olina okukozesa ng'osika, ng'okola omulimu gw'okukyalira ensiko. Nga bwe nkugambye nti weeteeketeeke bulungi nnyo. Kati amazzi ago omala okugaggyamu ng'olina w'oganyigidde, tandika okubeera ng'okwatamu ago amazzi nga bw'osika obuntu bwaffe. Kwatamu nga bw'osika, zigenda kuba zivaayo bulungi nnyo. Gwatandika osobola okugakozesa, naawe alinako ng'agala kwongerako, naawe osobola okukozesa bulungi nnyo mubiri oyo. Ajja kukuyamba mukwatemu nga bw'osika, kwatamu nga bw'osika, kijja kuba kirungi nnyo. Kigenda kukuyamba, zigenda kuba zivaayo. Gw'ayagala okwongerako naawe atandika obutandisi, gajja kuba gakkolera. Kola nga bwe nkoze, kigenda kukuyamba. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku ddagala eryo ku nsonga ey'okukyalira ensiko. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777373401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.